Tukyaniriza nate musula ya fene eyokusatu mu kitabo kyaffe ekya Kikonyogo ekyawandiikibwa omukulu Kiwanuka Mosisi. Essula eyokusatu egamba nti ngenda okuyigga enkofu. Ngenda okuyigga enkofu. Nkwagaliza okuwuliriza okulungi wamu n'okulaba obulungi. Agamba nti olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 3 olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 31 lwe lunaku lwe twalagaana okugenderako ekabuubiro okuyigga enkofu. Omukulu ono mwagala okukwata ennaku z'omwezi, akwatira ddala ennaku z'omwezi n'olunaku n'alukwata. Agamba nti nze nzija kumala kukola tulyoke tugende ne Kaweke. Bwe twandituuse ekabuubiro nga Kaweke andeka eri ewa kitange nga ye agenda okukima mawangala atutwale eri enkofu. Z'olaga omulungi tezirwa ku olunaku lwatuuka mu ngeri gye saamanya, lwafaanana entawuluzi ng'ogirengereredde eri ewala. Olunaku olwo lwatandika n'akasana akayinza n'okusuula omuntu akawansazi newankubadde ng'enkuba yali ya mwero. Mu biseera ebyo eggulu lyonna lyali lyere liti yo wange, anti nga n'enjuba kuli ku ggulu eringa enkulukuku bw'eneebeera mu lwera emu bweti bwe mmulummulu. Yo bakangeze ku nnyanja yaffe eno Nalubaale n'omala ogisibulamu ebizinga byonna ebirimu, n'olyoka oddira ettaala eyaka obulungi gy'oba oteeka wakati mu nnyanja, n'enjuba eri bwetyo bwe yali yeesumaalise ku ggulu okutaali wadde akale. Nalaba obudde buli butyo, kwe kugamba Kaweke nti tujja kugenda nga bumaze okukka, naye olw'okuba nti tetwayagala nnyo kutuuka kiro, twasitula mangu nga tumaze okulya ekyemisana. Bwe nakwata ku mmotoka nalinga omuntu aliko omuzimu, endiima gye naliko nga ya kitalo. Mu kkubo mwe twayitanga twalekanga abakubanduula olw'engeri emmotoka gye yali ewenyukamu. Nange eyali agivuga nalabanga ng'ekkubo litandise okufunda. Naye tuba tutuuka tuti ku kikondo kya mayiro 26 awo nga ku bikajjo by'omuyindi Metta, motoka n'empabako n'esala oluguudo. Kati ekyali kikuvuza endiima kyali kiki? Annange eba yakasala n'ey'omuyindi eyali eva ejjinja n'eyerula bweti obwanga bwaffe. Omuyindi bwe yagenda okuwenjula adde ku mukono gwe ogwa ddyo yasibira ku kagulumu. Nze nakebuka mangu nga mmotoka ewabye n'enjiwenjula n'enjizza mu luguudo nate n'enninya ekiziyiza. Naye nno newankubadde embiro zaayo zaali zikendedde, bwe yasala nate oluguudo n'etomera akaguluma n'ekyamakyamamu awo mu maaso. Era nneene eyaffe era eri nno eya munnaffe omuyindi olw'okuba yatomera n'amaanyi gaayo gonna, yava mu kugongobala n'esensebuka busensebusi. Ye nno omugoba waayo bagenda okumusikayo musajja watto nga bbonewona yenna awogose n'essaabiro nga limenyese. Baaba omuyindi siri kuleka wabi, akuleka ku mmere ennuma. Kaweke bwe yeemulula teyadda, nakanda kumumagamaga mu nkuyanja y'abantu abaali bakuŋŋaanye nga takubikako kimunye. Nalwaddaaki ne muvaako anti nga basirikale batuuse. Nabo tebaali babi olwamala okupima n'okuwandiika bye baayagala nga batulagira kuggyawo mmotoka zaffe. Eyange olw'okuba nti yagenda okutomera ng'embiro zikendedde, yayonooneka katono era yali esobola okutambula. Naye eya musajja wattu omuyindi baaba yajulirirwa ku kimwa ginne waayo ebyaddirira Saabirinda nga nejjawo kugenda okutemya n'okuzibula nga ndi kabuubiro. Abakulu bwe nabategeeza ebyali bintuuseeko bagamba bugambi nti bwe wandirabye ng'olugendo lugootaanye, lwaki tewajjeemu olugendo lugootaanye n'okugyamu omwasi wandirulese eno n'otojja.
Saabanyega gwe ate ebyo bye baali baŋŋambye baali bazzeemu bye byali biruwa. Kye nakola kwe kulagira obulenzi bwono obwana bwattu bwa Mukama Wayira ne Mukalazi bumperekereko tugende tuyigge enkofu. Biri ebyokugenda ewaaba Mawangala nali mmaze okubijjamu enta. Bwe tutyo twalinnyalinnya olusozi olwali emmanju waffe nze nga nkulembedde ne kuddirira Mawangala ne kuddirira Mawayira ne Mukalazi. Ate embwa zange ebbiri kiri muttu ne kyotonnalya nga zikoobedde emabega. Ensi yeeri yakula engeri y'ensozisozi entonotono, wakati waazo nga waliwo obuwonvu nabwo obutonotono obuzaawulamu. Mu buwonvu obwo okuggyako mu bifo ebyesuddesudde temwateranga kubaamu nnyo bibira wabula obudde obumpimpi, ate nga ku ntikko y'ensozi weewaali ebifo omutaali muddo nga gabangirizi ga ttaka. Omwo oluusi enkofu mwe zaabeeranga nga zizannya ziwuga oba nga zinaaba. Naffe bwe twatambulako ne tutuuka mu kifo ekiringa ekyo. Yali mpisa yange okwetegereza ebigere by'enkofu mu kifo ng'ekyo, era ne ku mulundi guno bwe nakola. Mu kifo ky'okulaba enkofu nno munnange omanyi kye nalaba? Mu kifo ky'okulaba ebigere by'enkofu nalabawo ngatto ezaali zirinnyiddwawo mu nfuufu, ate nga obubonero bwe zaali zireseewo nga bufaanana n'obubonero nga bufaanana n'obw'engatto za Kaweke. Yiyi Kaweke yali asigaye yali owaayi tunaabiwulira. Nayongera okuzeetegereza ndabe gye zaali ziraga, naye bwe zaatuuka mu muddo ne zimbulako. Mawayira bwe yalaba nga neetegereza ku ttaka kwe kubuuza nti onoonya ki? Simanyi ogamba nti awo waliwo ebigere by'enko. Teyakimalaayo. Yali tannakimalayo omusinde gw'emmundu ne gubwatuka enzivuunuko w'olusozi kwe twali, ate amangu ago ne tuwulira omulanga ogw'omwanguka nti yaaye ennyabo nzise enfudde. Embwa ezimanyi okuyigga kasita zaawulire omusinde gw'emmundu ng'evuga zidduka mangu okutuuka emmundu gye yali evugidde okuleeta ekiba kikubiddwa. Nazino ezange bwe zaakola nalaba zidduse, nange n'ensimba okwo ne Mawayira ne Mukalazi bwe batyo. Olwo ne tuduma. Bwe twatuuka ku ntikko waggulu nga tulaba embwa zaatulese dda, tetukyazikuba nako kimunye, ne tuyimirira. Twagenda okulaba ng'embwa zaayiseemu dda mu kawonvu, ate zirinnyalinnya akatunnumba akalala nga zijula na kukavuunuka. Mu maaso gaazo waliyo abasajja abaweranga 4 nga badduka era ng'embwa bezigoba. Ku basajja bano tekwali n'omu gwe nasobola kwetegereza olw'okuba nti baali wala nnyo, wabula nalabanga omu eyali mu ngoye ezaali zifaanana ng'eza Kaweke ze yali ayambadde nga tuva entinda. Kaweke yali atambulanga muzimu. Nafuba nnyo okumwetegereza naye ne sisobola olw'okuba nti bavuunuka mangu akasozi ne babulirayo. Munnange tuba tukyali awo tutangaaliridde, embwa ne zikomawo. Ku mulundi guno zaafuluma ku ludda lulala. Luli bwe zaali zidduka zaalaga bukiika obwa ddyo, naye ate ku mulundi guno zaafubutukira buvanjuba. Ate bwe zaafubutuka ne zitandika okugomokagomoka nga ziringa ng'ezikonga olusu lw'ekisolo oba olw'omuntu gwe zitamanyi. Olwo naffe ne tuzigoberera tulabe kye zaali zinoonya. Munnange twazigoberezanga luggumuggumu, anti nga n'emmundu emaze okugiwangamu amasasi nga ngikwatidde mu nkwawa. Buli kintu ekyandinsaze mu maaso tekyandirutonze. Munnange omuddo ku nsozi ziri tegwali muwanvu nnyo, anti
bwali bukuli na mbubbu n'emiti egy'olumagamaga wabula obusaana n'obulemanjovu nga bwe businga obungi. Mpozi ate ekintu ekirala ekyali kiziyiza omuntu okulaba gy'alaga ge gayinja agaakula ne gagangayira. Kyokka awo we twali tewaali mayinja ng'ago galugogoma. Omwo nno mwe twasaalimbiranga ne basseruganda n'embwa zaffe. Nga tugenda tulingiza mu buli kafo akaziyivu, nalaba sirina kyenzuula, amaaso ne ngajja ku ttaka ne ntandika okutunula eri ewala, okutunula ewala mu maaso. Mba nakatambulako ebigere empawo ebizira, mukalazi kwe kunnyamira nti ofa, tunula wansi olabe maama. Agenda okukijja mu kamwa nga nange mmaze okwesittala ku kintu ekyali ku ttaka. Gye nakuba amaaso nga ku mulambo ogwegolodde na fensi simu ssaawa eyo. Lwakwogera nno mangu nti nali nninnye ku mulambo, kyokka saamanyirawo ddala nti gwali mulambo, wabula kaŋŋambe nti oba nalaba omusajja ng'agalamidde ku ttaka, emikono gye gyombi gyali gyegolodde ng'omuntu agalamidde bw'agigolola ng'alinga alina kyakunukkiriza ekiri ku ttaka mu maaso ge. Kyokka gino tegyali myereere, gyali gikutte emmundu lugogoma. Kale bwe nagikubako eriiso lyange ebbereberye, nalowooza nti mpozi nnyiniyo yali agalamidde bugalamizi aginkube. Ekyekango nga bwe kitamanya muzira, emmundu yange newankubadde yali eri awo, newankubadde yali eriwo lwakukuba buli kisala mu maaso, ku ssaawa eyo nali sikyamanyi nti njirina era nga sikyayinza nakugikozesa, wabula nabuuka bubuusi mu bbanga ng'olulenga. Okwandibadde okudda ku ttaka, amagulu gaali tegakyasobola kumpanirira era bwe ntyo nateruka buterusi n'engwa. Ate bwe nagwa, olw'okubanga saagwa lwa kweyagalira, n'emegguza kuli ku mulambo w'amaggwe ne gujja bajjira. Omulambo guno gwali gwa musajja yakola n'awola. Yali ayambadde ebigoye ebiddugala nga ne mu bigere anaaniseemu ebigatto biri ebyali bijjudde ebiraka. Ensingo ye yali ntunduggivu ddala. Yali musajja kabula butugiro. Yalina ettwe eddene ate nga lyagalama. Omubiri gwe gwonna gwali mweru okwenkana ogw'omusesere. Bambi ng'alabika nti ebyokunaaba yali tabitwala nnyo nga kikulu. Bwe yakubibwa emmundu ku nsingo, yagwa ne yeevuunika mu ttaba ly'omusaayi. Okugulu kwe okwa ddyo yali akugolodde, ate okwa kkono ng'akuwetedde mu vviivi. Oluba lwe olwa kkono lwe lwali lweganzise ku ttaka. Mu kamwa ke akaali kaasamye nga muyingiddemu omuddo n'ebisaaniiko. Okufa baaba! Natuula awo wansi ku mbubbu mmale okuddamu oluyingo. Bwe naddamu ak'obuntu ne ndyoka nzijukira nti tulina okkuba enduulu. Olwo nno ne ndagira Mawayira ne mukalazi ne balaya enduulu. Okunyooma muno nno si kirungi, naye baana balenzi baali bakomerera enduulu nga za mwanguka nnyo. Nange bwe nagiranga ne mbayambako, naye nti nze mu kuleekaana siri muligo, ndi mulwadde. Nga mmaze okulaajana ennyo, ab'ewa kitange baatudduukirira era ne batuyambako okukuba enduulu ezasomboola namunkukumbo w'omuntu. Zaaleeta abeebule n'abeebweya, mu abo nga mwe mwali ow'omuluka. Oyo bwe yatuuka n'atandika okututeeteza nga mbuuza ebibuuzo ebitalina na kye binnyamba n'akatono mu kiseera ekyo. Nalaba antawaanya ne mugamba nti ekisingako kwe kumutwala mu mmotoka yange tugende e Kawolo okukima abasirikale. Ekyo nno naye musajja wattu, musajja wa Katonda teyakinyooma. Amangu ago yalonda abantu be yaleka
nga bakuuma omulambo. Nze ne Mawayira mukalazi ne tukulembera ne tugenda ewa kitange kubanga ye yali nali ndese emmotoka yange. Mawayira ne mukalazi twabaleka awo ffe ne tukwata mmotoka okugenda ku poliisi e Kawolo kubanga ye wali watwala ekitundu ekyo. Twagenda okutuuka e Kawolo ng'essaawa zigoberera 12 ez'akawungeezi. Ebyatutwala baabikolako mangu. Ne tuweebwa emmotoka bakuntumye okwo nga kuliko n'abasirikale 4. Bwe baagwa mu yaabwe naffe ne tugwa mu yange ne zikaaba. Akataayi okugenda okusala ekkubo nga tuli Kabuubiro olw'okubanga eyatemulirwa omuntu tewaali kkubo ddungi ligendayo. Mmotoka zaasigala mu bulungi bwansi, omulambo ne tugukimira ku bigere. Ku ttale twalwayo ng'omulambo tuguleeta nga tugukuba ku ttale tetwalwayo ng'omulambo tuguleeta nga tugukuba ku bakuntumye ng'emisinde giddiŋŋana. Olwo ye ow'omuluka yasigala, nze mu mmotoka yange nagenderamu bw'omu. Bwe twatuuka e Kawolo twayogerayo ebiti 2 n'omuzungu akulira poliisi eyo, n'oluvannyuma ne twawukana ne tugenda mu maka gange agaali mu mabira eyo gye nasula. Essula ey'okusatu bw'etyo bw'ebadde. Weebale kutuwuliriza, weebale kutulaba, weebale kutuwagira mukwano gwange. Yongera okugoberera ekitabo kino ekya Kikonyogo. Kikonyogo bakikasukira kulaalira ne kidda na birimba.